olutalo America ne Israel lwe bagula ku Iran lwongedde okutabuka. Israel etegeeza nga bwekubye ekitebe ky'ebyokwerinda mu kibuga Tehran nga kyonna kyaka. Mu mbeera y'emwalu emmeeri ya Iran enwanye eyitibwa IRSD nebaddeko abantu 18 ebbidde ku lubalama lw'e Sri Lanka nga kigayibwa 14 ku bo bafudde ate 2 be bakanunulwa. And that they then sent out boats to try and assist survivors. Mu kiseera kino balubira abagenzi okubaako be bataasa abalala. Wano minisita w'ensonga z'ebyokwerinda mu America Peter Hegseth ategeeza nti lubira yabwe ku emmeeri ya Iran mu Indian Ocean ku lubalama olw'eggale. An American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.